Basatu, bana, batano, mukaga, musanvu, munana, mwenda, 10, 11, 12, 13. Akazindalo. A youth is defined as that person who is between 18 years and 30. Between 18 and 30. Award Sala, Basaka Junior, Basaka Junior, Batenga Ataman, Barry Edward, Bangladesh, Kenya John, Brilliant Matia, Wakaman,
Tujje mu kalulu ekyamazima bwena kuno ali nnenya ebitongole bya poliisi okukwata abaana ba Nuupu naye ekyamazima abaana ba Nuupu balina effujjo bazze ku baana baffe babatiisatiisiza okubakuba bagenda bateega mu makubo bajja kubakolako obulabe ekyamazima abaana balina effujjo naye ne balejesitwa nabo si balambulukufu Rejesitwa agamba ati omuntu abanga mutuuze ku kyalo yafulumira mu Jessa ya Bulinda A akirizibwa okulondera mu Jessa ya Bulinda B nga gye yafulumira ate nga Bulinda A nabo balina obuvuyo nabo batendekebwe kuba bawabya abaana baffe abalonzi babagambye mulindemu enkuba ekye abaana ba Nuupu batadde ku Rejesitwa akaninga n'alondesa ng'ate abalonzi babagambye mulindeku enkuba ekole ki ekye kiraba bo nga bafoosinga Rejesitwa ekyo mukama wange munnamawulire nawe obamanyi kujeje mulaka mubalaba babagulirira bamanyira ebyokulirira bakedde ne babaliisa emigaati n'obuugi ne babawa n'egundi naye kati wetuze tugabedde mu Rejesitwa emirundi 3 ne babamu tebaliimu kati ate awo balina beninzi n'ematale kati ng'omwana gwe bayita Kagabulayini weri matale ne bamuleesa ebi ate nga nasomanga naye naye kati wetubakabedde kati bapendina omwana gwe bayita pendina awo nsobedde naye kyensaba banantu mukole enkyukakyuka mu kulembeze bonna kubanga ate abaana mubasomese naye baleese Rejesitwa yaabwe badde liri ku ssimu nga bataliimu tebakolabagate tubateekemu naye nga bawangudde bo bakatuseemu nebawangudde bulungi kalangiriddwa Jabo bageze ne baddira abalonzi baffe ne babajjamu era batuwetedde obuzibu naye ffe tubaleese tubalindidde wali esoosi ffe bwe tubalinze tujja kubalawo naye ffe tumanyi ti Museveni yakola ki yafuga ate era akyafuga bweza nnyo Nuupu eyire effujjo ky'ekizibu batulemesezza okulonda obulungi ne mu Rejesitwa bazikyankalanyisa abantu b'ebibiina byonna mwebale abavubuka kumpa kalulu kunvalira era nsaba tutambule ffenna buli kalulu tugende nga tukawangula nsuubiremu bingi esente z'abavubuka bwe zinajja kugombolola nja kuba bajjukiza bagende basabe bateekere okusaba kwabwe bafune ku ssente kalulu bagenze ne baleeta abaali abaguzi bafunga babaguze babaddeyo akasente bagenze okakkana olw'embeera ng'abantu bonna bakyusa badde tebamanyi baani be balonda babalimbalimba bagenze kyuka ate ffe abasinga ffenna tuli bambuleera ne bakyuka kati twe kudduka era olubazi bwe basomya asooka kyeyamaanyi bonna bwe balabye nga layini ntutte gali ya mukka ne badduka ne bava mukka naye nga twalina ekyamaanyi amanya gange Kasozi Dickson kyamani w'abavubuka kulinda Bampita Magembe Hamani, londeddwa nga chairperson Kaliso North
tuzze okusobola okulaba nti abavubuka basobola okufuna obuyinza tufuna obwenkanya abantu babadde bayitiridde nnyo abakadde okutwesibako naye mukama mulungi obululu tubutute ebitundu 99 ku buli 100 abantu tubawangudde kunga Kyagulanyi kunga NUP kunga people power North bikibe bansuubiramu ebintu bingi kubanga ngenda kubanza enkulira abavubuka abasinga tebakola kyekisooka ngenda okufulaba nga tuteekawo obulimu obucapati awo batandika okusika capati segedde abavubuka babeera nnyo mu matatu byonna betugenda okusooka okujjawo neyazanya nsooka okwebaza abawagizi bange webade kunzikirizaamu webade kumpa bululu nze nga Magembe Hamani Kaliisizo North era bulinda kwa chama cha NUP ya bukana bapate kujja kalulu basuubira ya bakolera bulungi nnyo kyetaagisa kukikala kyetaagisa nyo wanda wa NRM nga omanyi byaza ba NRM bagala nnyo bayisoovira ne tubasinga tubadde neesimbyewo naye ayitalondera eno ngalondera eri Amanya di Namatori Sherita yanesimbyeho Sports dimusanyufu nnyo kubanga mpangude tobadde wanesimbyeho kalukatambudde kati okubaliza kasoose ne kagootanamu naye tumaze ne tuwangula alhamdulillah Zero Lega Fred tufunyemu okusoomozebwa kumu kalukoolo olwaleero nti amanya baagacyanga ne ofulumira mu kyalo ekirala ate ng'obeera ku kyalo ekyo ne mufuna abantu abalonda nga temubamanyiiko oli n'alonda oluusi n'abeera kyapazoni w'ekyalo naye nga tazaalibwa nako tumanyi nagyazaalibwa okusoomozebwa kwe tufunye naye mukama mulungi ebifo by'enaalemu wano ebulinda bitu bitutono omusajja ewa fayinansi akalulu amanya erinnya Muyanja Atlam wano ebulinda era nzayisongo wa finance akalulu tekabadde kangu tufukadde kazibu nnyo kabadde kangu n'akamu tufa banno okubabizaako tukuba n'amaanyi naffe tukozeeko ng'ekisoboka tufunayo tufonga ffe ab'enaale era ng'akalulu tukatambudde bulungi era nebaza abalonzi bange bonna bannonze nensuubiza n'ab'ekitundu bonna baweereza obulungi n'avuuka nti nja kukwata sente zammwe zinaziza okuva ku kanso bulungi era muzifune mutuufu bwazo olumuna okuzifunamu nebukedde tugyebaza nnyo olw'empeereza ennungi gyetukolera mu kitundu kyaffe kyonna n'okutwaliza ewamu eggwanga mwebale nnyo mukama bongere museera Kaliisizo banondedde Bulinda B era mpiseemu abulabe ababukedde tubeebaza okujja mu kitundu yenze Kagimu Vianney nviiridde ku kitundu nviiridde no Kaliisizo ku kitundu ky'e Bulinda ne banondedde Bulinda A mpiseemu mu kitundu kyange era ngenda kukolera abavubuka najjidde ku kadi ya NUP naye nze sekuritale w'ebyemirimu neyanziza nnyo abantu b'e Bulinda okunnonda n'okunteekamu obwesige era mbeebaliza ddala okusoomozebwa kwe tufunye wano e Bulinda twakedde naye abantu bazze leeti twakedde essaawa 12 nga tumanye ebyokulonda gyebiri naye abantu bazze essaawa 8 abamu bazze essaawa 7 ate n'embeera y'obudde tetaganyizaamu enkuba etandise okutonnya era tubale tumanyi nti abantu bagenda kujja naye abantu bazze mu ssaawa esembayo abukedde tubeebaza nnyo mwebalire ddala Tena Misango Sala asinzidde Bulinda Kaliisizo Kyotera district kulonda kutambudde kutya kulonda tegukubadde bubyo okutwaliza awamu kubadde mazima na bwenkanya yadde nga batuwangudde naye ebyo tebibulamu nentumirako bakadama bange bonna abali Saudi Arabia nentumirako bakadama bange bonna abali Dubai era nze nga mbadde mpitidde ku kadi ya NRM nga era mbadde akalulu konkawangudde mu bujjuvu awatali yadde okubuusabuusa kintu na kimu oba ekirala kyankalanyiza era olukalala lw'abalonzi ne baluyuza mu 2 kyekireetedde akalulu okuyimirira era nga bwe tuli wano tubadde tulinze ekiddako tulabe oba tulonda abavuganya abalala ku ebibadde byesimbiddwako wammanga naye nga kano ko akobwa chairman we tuli busaawa zino kabadde nga kawedde amanyira essanyu eryo ly'owulira emabega
tuli wakiri wakiriko twebaza nnyo minisita waffe Aluna Kyeyune Kasolo tuli naawe mu buli ngeri era akalulu tugenda kanoonya n'amaanyi Anya bamutaka Kumai Edward abadde yesimbyo wa chairman wa Kalisizo South era nga zibadde wakati w'essaawa 7:08 kubadde mu kulonda okugombolola Kalisizo nga akalulu nkawuse buva n'obululu 17 nga omuvuganya yabadde alina obululu 16 lwakuba nti wazzemu entatagana wakati w'abavubuka abamu ababalese okubagana ensambagere n'ebikonde era ne tufunamu awo ku basirikale abatukubyemu ku masasi amatonotono okugumbulula akasasati akabadde kaguddewo naye era nga mu byonna abalondesa bo babadde basazewo ebimu ku bino wammanga bibadde boogedde nti bayinza okukaddamu oba bayinza okugamba sayidi ewangudde ekibiina kigende n'akakakiiko kibadde kyateeseteese obufunze zibadde essaawa nga 8 ng'abantu beecwacaana n'okubagana era abamu kubacyankalanyiza babatutte mu bunnyogoga wansi era budde buno nga batemeza mabega wa mitayimbwa kiriyamwa nga bw'okalabyewe kadde katambudde naye abantu bayisiddwa bubi ekyasi kyebakubyemu awo abaana bakoze ebijjo naye ku byonna abantu basanyufu olw'okubanga munnaffe chairman akoze eki awangudde ng'ate wa NRM ate nga NRM tuli nayo tuli basanyufu nnyo nti okulonda kubadde kukyatambudde bulungi era wano tuli Bulinda nga bavubuka bonna bawangudde aba NUP era empapula zaabwe bali mu kuzisayininga era tukakasa byonna bijja kuba bitambudde bulungi ebyo ebisalibwawo byonna bisalibwawo registra wa Electoral Commission yasalawo ekikoleera abantu balaza amaanyi gaabwe obuzibu buzzewe buti amanya nze Samson Alex Sub-County Election Officer w'Ekaliisizo Town Council tuli mu kalulu ka series elections leero tukomekereza n'aba kategore ya youth okusinziira embeera eri mu Kaliisizo Town Council akalulu katambudde bubi ebibiina ebibadde byevuganya almost biringa 2 NUP ne NRM saidi zombi zigezezaako okubalansinga okujjako ekigezezaako okutadaaganya ebadde embeera y'obudde ng'enkuba ebadde etonnya nnyo naye okusinziira abalonzi beejumbidde mu kalulu kano eyanza teyanza